playlist yo si chaza muyimbi ba any influential person esimuuza playlist enyimba zawuliriza in that given period of time. Yes, ezange munazisobola so that abafanzi bagane mumpiza kemba kanombani ne Kapa kansosolemu obunabangulira where back home or generally. No, this tutandikire wano tanke home right then tuketugenda right now buyimba kibwembako ne wachi bintu bino mbinonya msaje mbwagala ne ulirizo kamera ne feedako nze nsose wao andabe yani gwempuliza nyimba zo muzange oba mzabale no muzizo ngamba kalo wewe ogambe we uliriza nnyo ha muzange mbera mpuliza zitanna fuluma okusinga because ngai nagambye no business obero opima mu chechidako so I'm mostly listening to what I'm writing and what I am yet to release. Okay, so then I can't mention that. Then tugende nyagala this place nyimba 5 kala to restore songa zo abalala bo uliriza right now nti obera mu motoka yo ba mu radio yo ba ku chi. I listen to Nwaji. Okay. I listen to Shiba, I listen to Spice. Number 3. I listen to Kenzo. Enyimba zinzo ko obuzibu. Nwaji rimba kirotero uliriza. Nwaji kanda benyimba za Nwaji no zempuliza ziwerako. I like Jangu. Okay, then tugende ku Malaika. Tugende ku Shiba. Shiba ina her latest Chikabuka is nice. I like it. Chikabuka. Kenzo was born nangendi wa Africa. I listen to Born in Africa and nambanya wagambye muyimbi chi Spice Diana. Yeah, Diana I love CD Regular. Very beautiful. Okay, then lastly go uliriza. Ani asembye yao. Chokabo wateka Christian dance ola baina dance ola sinaba ulira kao. Bafana. Bafana. Yavude walasiye ye. Manager tu yurimbo muzimbi bawuliriza. Number 5 atulemi bannange. Wane waka. I think number 5 should be Carol Nantongo. Oh, okay. Yeah, Nantongo. I love her new song and I loved the song more when she released the video. Because of the video which I liked. Okay, then let's go outside to malirize nyimba 5 from outside. Bweru. Olaba abe waffe bannemye kandabe. Ebweru mpuliza nya ba Jamaica, so that's why nagambe playlist yange tejabera favorable for your audience. Yeah, because you know their language. Yeah. But mbera mpuliza nya ba Jamaica, ba Nigeria. Munange siri nyonyonyo fani wabo kyesingo sesa, but it's like 1-2 songs from them. To your fans, as you give your last remarks, enyimba collabs that are coming through because there's no singles oina nyingi nkute. Bana collabs zijja kujja tujaziranga nga zituuse. Atidde. Asikutya naye sina choices, so sagala nsubize batajja kujja. Sinakola the choices of my next collaboration. Nchali manager mteke obukolaba awo kubanga kujja bu collaborations kusagana tujja tukakukivulunga ngakafefe kabe yimbira tetu abantu bagala kujja tetweyimbira nga abantu bagala kujja ku support nga kwate watu mwakola collabo kakati atete weewalanga nnyo okuba nti abantu bajja kulaba lw'abayimbi balala bajja making anganyo sure nti bajja kulaba gwe nga kye wakoze oyimiridde you start okitegedde ekintu ekyo mwana no mwaga. Kale tubaniriza nnyo ku Save Jazz. My name is the King himself ngabuli John Kola ne Vanessa wateka mu sente sibala banafu wa King Montage Studios awe nankulabye ku bitala Jesse Tours and Travel namuto beera bira batambuza abantu ogende Dubai ne ku mirwano ona aina ikyala abakola airport pick up ne airport drop as long as you're going outside the country and you're coming to the country wekwate banafu wa Jesse Tours and Travel. Then abasembe ba GTM Computers Kampala Road Chintu House ekizimbe kipya nnyo mugende wo level 1 webali GTM Computers mujasanga omwema muita Dennis ajja kuba batusako all computer accessories okuva ku laptop chargers mouse nebirala efanaganako ng'ebyo awo ku Chintu House computer accessories na mujja kuba muzifuna mu GTM Computers. Today is a very beautiful Tuesday evening around Uganda. Deals have been signed. Atenga amasanyu manji nnyo. It's a long time nga njogerako n'omukyalo ono. I think it's been ages since COVID. Otwakoma okubanga tugenda ku meet and greet. Till now it's been ages. But here I am with the beautiful, the sexiest, the African queen herself, Kapa. Today. Yamazawo dansolo. Kati simanyi kikyaliko. Tekisoboka tasaa kuggwawo. Ewange gye bamulima. Yeah. Ate ensigo baziruddawo. Byonna nze mbirina roots biki buli kitandikawo dansolo kiri side eno. Why? King Michael yamazaawo nze nkyayinawo. Gokyayinawo. Ate bano abasigadde netwe batandikire ku eyo list bale nesooka obuze kubakulaba. Bannange muli bulungi mweyagala nzuuno ndi wammwe for today and bannange nga sinagenda maaso kambeebaza okunjagala ennyo kati tutandikirawo wennyini. Kayero kebale. Kano kayero mpozi
Kaakano nkakubeera toyongerako komaawo. Kibanzi nasalawo naye bala black na white. Tetulina gye tugwa. Awo tuba tukoma. Yeah. How have you been? I'm good, hi. You okay? COVID took you all away from me. Buli omu COVID kye yamukola, buli omu akaaba lulwe. Yenze yansangawa. Yansanga nakapangisa ennyumba yange yakabyoloza saddukayo nenzirayo ko muntu ono nga kiwe kitabuse kyantusukako bro. Yeah, because I remember us in COVID and you, and then you disappeared all of a sudden. Yeah. By the way, so twebaze Katonda about the accident. Ndi bulungi kati naye tekyaleka manager wange the same. Actually, that accident is the exact reason today why I had to switch my management. Yes. How was the experience? You first time having a road accident? It was exactly my first accident. Yeah. Oh, I was so scared. Okugulu kwakutuka ne kuyulika ligament. A lot of omutwe ne gufunako ka crack wano ku skull na kubawo nnyo omutwe. Kati ate manager wange glass zamuyingira mu kifuba kwa ye yali avuga. Tebannazija muzikyalimu, so yatusetsera nangamba, you know, I'm getting weak and weaker. We cannot continue. But I have my brothers who are strong with management. Nangamba kati ngenda kubira kama, of course nali mmanyi bulungi nanga ngenda kukwasa kama, everything is going to be flawless. Kama wa amaanyi, ataliko arafa, tebasobola kulemererwa. Nze ngende nsooke nwanene ki? Nobulamu, yes. Yes. So, yembere eyo yensonga kituli wano today, and that is exactly what is happening. So rumor that is going around namugobye yangobye, no. Yeah. It was a mutual understanding. It is a mutual understanding. It was his idea, and he knows about everything that is going on. Chovola bomulaba one wano. Yeah, because yambadde mulawonga ngamba muganda wange ono mu byonna nebigenda mu maaso yandibadde waali wano. Muganda woyo muradde era anytime he has to go for the chambe. So saawa zino bano abayimbi abantandika njagala kutandika asobola okuyambako. Naye bano njagala kunsayininga myaka 5. Takyasobola. How long has it been with you and ne muganda ne manager, former manager? I think we were almost making 5 years, but jiba tejijjudde jibadde ginatera okujjula. Yeah, emyaka 5. Was this on renewable contract nno myaka 2-3 oba kibadde kyali already? Of course it was on a renewable contract. Na ate libadde tenaggwa, libadde China tambula. Yes, but he himself cut it short and took me for a new deal. Yeah, nangamba katika nkukwase kama mwesiga. So it wasn't anywhere close to your mind idea? No, it was not. Have you ever thought about it? Of course, mbadde nga nkiraba nti health-wise kitandise omusumbu wakimumenya, waliwo ebitatandise okuba nga tebikoonayo because he has to make it there, then he has to make it to the hospital. Kwegamba, ne mugamba ne kati ankoloza tugenda kuzzaako kye batuddako kinangamba, don't worry, I'm business. I am going to come up with something. So later he comes, sits me down, he's like, now we are going to do this and this and this and this. And I'm like, okay, sir. You were okay with it? Of course, I'm here to work. Najja kukola business, so we have to continue working. Nanga tugenda kukola weti kama mumanyi, kama wa amaanyi, ate kama ya josobola brand yo. Konze weesirikire anko okusala obusazi. So Toxis, we first saw the pictures. Nasoka nganze ne my industry ntono. Nembyako mu ngambo, alafati chali wange nnyo after him breaking up with ngaba yakanye ne chali wange Fefe Busi. Then after nembyako mu ngambo Kapa ali mu switching management chichi. How long has it been transition yeno so that Wategede muno ekigude out of the blue? I think it has taken like a month, 2 months. Okay. Yeah, 2 months out. The discussion, the agreements, looking into everything and all that. About 2 months. It didn't have to take so long because bali abantu mando abamanyi. Teyetaaga tetsoke tubateke ku interview ya pima mukino bali banne. So yazebuli nabagamba kati mwe kyekya kyenetaago bannyonnyola. Buli kimu kimanyi. Bali tebalina kyamanyi kyakwennyonnyola. They are all businessmen endongo bajimanyi buli kimu bakitegeera. It was just to agree and get what is supposed to be done. Yeah. Tudemuke mabega katono nnyo tukumanyinga omuntu ayagala ebyaka byennyo. Looking at all the selection of managers in industry, tulina mu bangi besijja kwogera manya, but you know them. Had you ever thought of anyone in your mind ogamno in case one tekikola, this person can handle my brand bulungi? This person? I think it has always been Kama. Because njaga nnyo kola n'omuntu nga we have a resemblance. Oshegera abajja kuntegeera nnyo compared to manager balangira bwembalaba. So I feel like the candidate was chosen nga fittinga wera bulungi. If I was to think, he should have been the candidate in my head. But have you ever thought about waliwo kirowoozaako okay before? Ekyo Ekya manager like manager omulala ina mu industry atali manager gobadde naye.
Ochirowoozaako tekisobola gaana. A lot of things can cross your mind. You're like, you know what, if this goes wrong or this does this or this does this. I actually had started thinking about it okuva ku accident nga mando atandise okudeteriorating. Ekintu so kithinkingako nebino ebintu gye byeyongera mu maaso bigenda sooka bizibuwalemu. So otandika okufuna the thoughts and you're like, now if I was to cross Ndagawa, nzirawa. And to be honest, when napima munga, the best candidate should be Kama. Let's talk about the similarities, the byemufaanaganya ennyo byeyogeddeko, the resemblance. Kama biki byalina ne Kapa. Kama ne Kapa bifaanagana. Kati bw'otunulamu otunulira Kama ne Arafat embeera zaabwe n'otunulira n'ezange, the kind of music they like or they listen to. It definitely will favor my kind of genre. Oshegere ebintu ebagala. Embeera zaabwe how they carry along. Bayiribi bavubuka bayiribi bana bayiribi. Ate kye kyetaagisa for my kind and style of music or my kind of brand. Oshtegera. And a lot more other similarities, emboozi zetugatta, the comfortability around them. Waliwo kiringa bw'onooleeta nku example ki. Kiringa bw'onookwata Kapa n'omutuuza ne Rema, emboozi eyinza obutaconnectinga bulungi nnyo. Kigaanamu. Musobola okubaako kye buildinga naye tekiconnectinga bulungi nga bw'onookwata Kapa n'omutuuza naye. Ne Cindy. Oshitegedde kijja connecting among, we are talking dance hall, we are talking dance moves, we are talking, you know, so energy and all that. Exactly, the energy and everything you're giving off. So with Kama and Arafat, it's the same thing. Yes. Okay. That's why I'm going to speed because I know you're getting really tired and there are so many other people that are waiting for you. Talking about it's been really a long journey. So let's go through your contract a little bit with the former management and the new management. Are there changes? The other one to choose someone kama IV management Arafat to take every signatures. Of course, buli business ayina enkola yayo era buli muntu akola business nga ayina enkola ye. So contracts of course zikyukamu. I'll not give the details of the contract because I love to do things nga discuss in any team gye nkola nayo. Ne bagamba, is it valid okwogera details eziri mu contract? The fact that tetwakyogeddeko sigenda ki disclosing, but of course the contracts are different and I want to assure you that what is in my new contract is exactly what I can work with. Me, I'm good, I'm comfortable with it. Era sagala kulima nti njirabamu obuzibu. Contract gye bampadde nsobola okukola naye era ngenda kukola. Ate bayimbe mmanyi okwekyusa. 1 year for 6 months down the road nga tukulaba ate ogenze mu court and all that. Olaba mandu ankuumidde lino ebbanga. It should show you my trust. It should show you how I work. It should show you my loyalty. I didn't even leave my past management because of anything. It was a health issue. Are they still on board? Wali Mandu is there, he's gonna be there for good. Agenda kubeerawo just ntino touch again. Front line. Exactly, because he has to attend to his life too. Oshegira, so space ezo ezitandise okubeerawo zetugapinga. Oshegira tagenda kubeera available. Bwana abavudde olwo nga bamaze okujjamu the glasses oloza ki ekiddako bed he's gonna be bedridden for a whole long time. Ki ekiba kitambula n'omuyimbi awo. Kutegeera. So wano Kama ne Ivan ne Arafat we bayingiriddemu. Yes. Kale nga tuvuddeko ku management katono nnyo tujja ku come back obviously, but let's look at the industry at large. Obadde n'entalo nyingi nnyo. Mbadde n'entalo nyingi nnyo according to what we see on social media. So now we want to hear it from the horse's mouth. And how is your relationship with other artists? Nga sinatandika to be being specific. The relationship is as it has been always. It has been a high jolly jendi kajambo nkulengedde and proceed. And it is still like that. So that is the relationship. Do you have a chali goga munono in case madam studio mukubirako ne nawiza mu kayima nawiza mu tune na? That's the work of my management. Ekyo kikolebwa ba manager. Bebaleeta team eno owuliriza project we beetaaga okuwuliriza ate wakimba nkubira muyimbi munnange. Nzo kwa inayo chali yo mu bayimbi. Bachali baba kati muyimbi munnange mukubira collabo nga it's a collaboration awe bimukwatirako naye kati bile ebisigadde ate biba bimukwatirako. My management supposed to deal with that part to bring the professionals who are supposed to listen to the tune before it is released. It's not the work of a fellow artist. Bisi byo tunyamu ngogenda okola collabo n'omuyimbi munno omulala. Alina okubanga alina wagenda okunteeka mu collabo eyo. Si byakukola tunyumirwemu. Okay. Tulina okuba, this is business, so it has to have a business background. Kirina okubanga kirina wekinzija nekinziza, so si kyakundeka wendi oba kunziza wenvudde. How many collabos do you have on your name so far? Why for all this time you've been in the industry? Well, kyekyo nagambye ekisookera ddala I am so comfortable working alone. Okay. Working with two people oyina byoyagala nina byenjagala tutanze okatagana iki kati nakatandika oyiga embeera y'okutandika okukkiriziganya n'abantu. So
why I have two collaborations. For starters, I wanted to make my brand nga Kapa. Ngeyimiridde ku lwayo nga seri muyimbi agamba naleeta Kapa. Okay. Kapa is Kapa yezimbe yerese nga bwali. It's a brand on its own. Yeah. So bwe bwakoze n'omuntu yenna, it's actually me adding to them as they add to me. Oh. Yeah, so that's why banga lino namba denkola nzeka. So relatively it's been you choosing your collaboration, not your management. Yes. No, me and my collab, it's a team thing. Mutulanga team, no choosing and muchuza mga tukole nono like that. Nayenga my collaborations are just to spice my music. Sikunyambako to spice. Oshegera. Collabos zange kabanga kanzaali munva. Nayenga ennyama nze buli kimu oshegera. Nali sagala kubeera bana abayimbi amaze kukola na muyimbi okujja. Tondolekera kuba muyimbi mutiitiizi naye ng'ate ondabanga gwe omutiitiizi. We'll go for a short commercial break. We are going to be right back shortly. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. All right, welcome back. Still we are with Kapa. It's an exclusive interview trying to dive into the past, the now, and then the future, because she's a rare person. Tomaraga mugwagwako. However much we are ever in each other's DM, as friends. Now we've come to tell you the So you're still telling me about collaborations. Tugereko ku bakyala. Enkolagana yo n'abakyala mu industry eno. Bwe mbasanga mbabuuzaako buli omu nadde ewuwe. Then musically? Musically, there's not been a bigger connection yet. Yeah, but when anything comes up and they need me there, I'll definitely be there if I'm invited. How about why is it they have to invite you? Of course, when that's how the way it works lately. Pick up the phone, get their number, call them, tell them I need you here. Yeah. So if I need any, I'll call. If any needs me, they should call me. What but drives for now, you? Hi. What drives you? Like your inspiration. Where do you get your inspiration? I love what I'm doing, so the love for it just gives me all the inspiration. The other thing, of course, njagala okubeera obulungi, I want to live. Njagala mbeere nga nsobola obulamu bwange. So nkeera nenkola kuba guno era mulimu, machaz gunyuma mulimu. So the other things that inspire me are bills. Yes, when they come, I have to work. Amasanyalaze ebiki amazzi, ennyumba. Yes, byonna nga wabimanyi. Abasabiriza ababeega. Nawe gye bali. Badde manye ebibatu biri side zeri zokka. Ffe nekale naffe oluusi naffe tugira naye era tuboyambako byonna, so the bills also push you to work. Yeah. Kale twogereko ku recent ebibaddewo mu industry. Wavayo n'okola oluyimba olw'okumazaawo dansolo. Is it the right title? It's called Dansolo. Dansolo. Nojja n'okola list. Nzijukira yasooka okukola list eyo yakola list nga agaba ennamba ne bufuuka obuzibu mu industry. Simanyi lwaki industry yaffe teyagala abantu balweti. Teri mazima. Teri ayagala mazima. Nange olaba gannuma. Teri ayagala mazima. Yogera amazima oba oyagala kukyala. Tandikire ku namba ozolinga mu namba mmeka awo? Seetaga kuba na namba. Dansolo nze mulina. Naye ate nja kaka nkujjukiza nti zino, this is a music genre. Linda tuddemu katone mabega. Rewind. Music genre okimanyi. Byebika bya music. Tulina zouk, tulina dancehall, tulina afrobeat, tulina pop and rap. Oshegera. So mu dancehall teba mulina, nze mulina. Mu bakyala? N'abaami. Nze mulina. Nze nina the roots, emirandira, ennimiro eri wange eya dancehall. So abamugezaako, abamupimamu, abalinawoko, abamukuba akaama, abamwesibamu, abamulengera kugamba bonna mu dancehall. But bwe nkugamba nti tomulina dancehall, sitegeeza nti byonna tolina. Oyinza okuba olinawo zouk. Oyinza okuba olinawo afrobeat. Oshegera olinawo kadongo kamu. Naye dancehall tewali.
Kyeki ku-inspiring okola oluyimba luno? Analysis, what is happening? So inspiration zange ziva nnyo mu biriwo. Napiba munengana mwana mukola wano award simanyi listi ne muteekako simanyi gundi dancehall. That's not dancehall. You should understand what is dancehall and a person when they are doing zouk on a dancehall track. Byawukana. It's like someone doing rap on a dancehall track. On a dancehall track. Does that make the song dancehall? No. Exactly what most of Ugandans. Someone might think you are looking for relevance, literally. Did it work? The song? Yes, the part of looking for the relevance you work. I don't know, you tell me. Because but for you, you've heard the song and you're talking about it, meaning it worked. Then it worked, let's proceed. This is a business. It's a business. So if it's a business, the intention of the song is to make money out of the song. And did it make money? It is making. It is actually making. Yes, it's just that people think it's just making chaos and but I'm making money. This is a project, it's a song. Haven't you received enough chaos from this song? Enough? I think it's the media that is causing the chaos, but there's literally no chaos. Sina yangu bidenanga nkuwalana. Really, but it is way but. Okitegedde ekintu ekyo. Mbuuza. Oh my God, yakyogedde abaana balina empisi. Damn, terya nnyega. Muyombeeko akirina mmwe. Bayogerereyo. Mbeeko kye mwogera. But yeah, this is not intended to insult or what. It's the truth. How is the reception from the audience? Ko attacking abayimbi b'abantu. I would literally say that kati bafani bano ogenda ku kivulo okuba oluyimba luno. How are they? Bafani babo bonnyini b'ennyimba be babeera baddamu teyagula dansolo akyali muto dansolo be baba ogane nga ate namwe mumuvuddemu teeza nabo amazima baba bagamanyi baba bakwagala you know omuntu by the way bwakwagala kutwala n'ensobi zo babaagalirayo nga bwe bali amazima bayimbi baabwe bagamanyi Kapa ogenda kunta leero babeera bakola ki maama bagamanyi abakimanyi nti nno omuyimbi waffe Kapa talina kabina naye tumwagala tutyo yes ne bakukkiririzaayo nga bw'oli ne bagamba tugenda naye nga bw'oli. So teri muyimbi yali akubidde n'agamba naye wano wabadde ebiki kubanga naye abakimanyi bagambye mazima ate ku bino face to face nti obasanze ku kivulu muva ku show sina bembasanga abasinga they love abasinga bavimbi depends on whatever mood you know artists are human ososanga olinga leero ali mu kibeera luli alina mood so it depends whatever happens for the day. Okay so nkyakuzayo kemabega still oluyimba olugenza okujjanga a lot of lists zivavayo. How do you feel about other people not putting you on their list yet you've been having songs that have been nga zikola bulungi nnyo? It's their opinion. Wakimbakako omuntu okunteeka mu list ye nga tayagala nange mu dansolo bangi abataliimu. Should they choke me because I didn't put them there? So you make your list, I'm not there. It's cool, it's your list, I have mine. I will make mine and write my name 40 times. I mean, watching you make your list, I'm not, but I'll make mine. I have papers too and a pen. I can access a machine and type the name like the way you do it. These things are easy to do. Write your name 40 times, post, make your list. Simple. Do you still believe in awards? Akatengo kakute. I don't know what to say really. I don't know whether I should believe in them or not, but it's okay to chirekao. I think I should put more of my research there so that I can make a good comment. I don't want to malaga. Njagala nkole comment into. So I'm going to go back and relook and be like, do you guys really deserve my name in your you awards? Guys are worth it? Yeah, no, my name can be anywhere they want to put it because if your name is out there, it can go anywhere. Yeah. You should expect anything with your name. As long as you're a public figure, you can call for anything. It can come to you in a chise. So they can keep the name in or out, that's their choice. But the validity of their awards, I'm yet to research. Yeah. Acknowledgement. For them? Yes. To make me part of it? Yeah. They do not even just need it. They can do whatever they want. My name is out there. I'm singing. They're dealing music. They have a right to. Okay. So you've come on the scene, Mukasera, nga women are taking over. What is your take on women taking over the industry? It's cute. It's lovely. It's making a point. You know, we're trying to communicate for all the other women out there that sometimes you can make it out on your own. I mean, so that you don't have to stay home. Our purpose is not only to raise kids. You know, we can also make a change, Monsi. Why do you feel it looks like you right now you're saying stuff that is
women empowerment, empowering story, but as otulaba characters zone bigaba yogera. For example, your case with Martha Mukisa. I said to ogenda kusagira ku Freedom City because she was not ready for the show, and it happened. Mba mutadde ntya once. Bwe mba njogedde kino kyanga kituuse okitegeeza nalingezako mugamba nti ensobi z'okola twazikola tuzirabyeko toli ready n'ogaana nze mba nkuputinze ntya down. Is that like rush to have no pushing a dream ye ng'omukyala? Abamu pushing kyakola kitya? Kyakola bakola obulango ne babamuwa 2 days to the show. What was the impact? Mwogere ku mazima mulekerawo okwebuzabuza mbu putting her down. Kale mwamulanga what happened? Mwena amazima mwali mugamanyi. Mpo kyokwata omwana mugambe ekituufu kibulamu ne muda mu kwebuzabuza oh girl go shine nga mukimanyi bulungi agenda mu nzikiza. Tewaliwo matala gamalako. Twetagamu ku mazi. Matala gamala ode kogamye mu bali bagenda mu nzikiza. Basawo balubwemu. Kapa. Amatala nalaba gali mangi. I know this discussion takes you way. So I am thinking out loud. Amatala gali mangi. Why would you make a comment ga sawo balubwemu? No, anti ongambe tewali matala. Badde mbuuza waliwo balubwemu. Honestly, ojijawa nzikiza tetutegeeza nti no, it's actually dark. Yeah. We are saying going into the void. Like you walk into the trap like. Yes, exactly. That's what I'm saying. You walk yourself into a trap. Wouldn't you say this secretly to him, personal, like on a person? I couldn't get her personally. That's why I passed on the media. She claims you're a fan, you're a friend. If she claims and I have not told you, why are you forcing it? Me, I'm telling you, I couldn't get access of her number. 2, the show was already out in the media, passing in the media because it was already out there. Chiringa munagamba wagambe namukwaya ye Yerusa naye nga musiba mbiteeka ku media. Okay. So it's out there already. What are you guys still hiding? So now alina kujja out like that. Mba nzizemu kyennyini kye mwogedde ate kisingosesa kibaako proof ate still ne musigalanga munkunya naye nga nammwe amazima mugalaba. Whose mistake was it? Nga gwe omuyimbi abaddewo and ate omuyimbi ateetiira. Whose mistake do you think it is? First, I think the artist was not let's take it first personal because you went personal. The artist, I don't know who did the mistake because you do not know who is the mastermind here. But maybe in my perception, I feel like the artist was not ready. Martha Mukisa, right? Yes. Then yategeka. Omanyi shoyo mwana yatuuka okutuuka nga siwulidde ku drive yadde name. Keti promotions. What happened? Yadde drive negisagiwulirako. Yadde paka ku lunaku. I literally thought of osanga on the day they're going to put a drive eyitemu etujjukize tewali name. Show ya Martha yatuuka okuba nga ebuzaayo nga wiiki emu. Nga walayi bangi abatakimanyi nti waliyo ne show ku Freedom City. Oshegeera. So whoever did the mistake, Martha teyalemeddwa kola show because yadde tasobola. Zaali nsobi ze nalingezako mugamba prior. Era nazimentioning even prior nembagamba because of this and this and this is going to happen. Atali mutegesi wabivulu like ndi mundongo setaga ndi mundongo ate nali nkoze ku show so I know this. Mpoze yo ya flopping anayo. Ya flopping sije chita flopping. This is what happened to my show. But I will still tell you I did mistakes that also brought some damages. But this is what happened to my show. Nategeka show mu lockdown. Yeah. When the people came in, nalinya ku stage sawa 3. Ku saawa emu buli yali ayingidde yatandika ofuluma ne wasigalawo only abevuga. Nagendo tuuka okuyimba nga musigaddemu abantu batono only abalina emmotoka abasigadde bali bagenze because of the curfew. Olwensonga nali mbasuubiza nti by saa 2 nja kuba maze oyimba naye nga omanyi first time tagale eno ate organizer yali asumbuwe yantegeka banna eno dda nnyinza okukuba tteke. You messed everything up for me. So nagenda natuuka ku stage sawa 3 kyokka tuli mu lockdown. Nanyigamu. Natuka ku stage saa 3 namugwa omusajja twandwadde tutuuka ku stage saawa emu. Abantu balina curfew, people are walking home, they are not driving there. Tosamugamba ave ku show saa 3 atuuke eddi bamukubire mu kkubo biki. So all those challenges. And because of the few challenges I faced making this show, I was trying to tell Martha obulimba. Nalowooza nze nnimba. Kwanza alimba. Kati kubendako gwe ne Martha ani yali asaaga? Kati gw'opimamu ani yasaaga? Mbuuza gwe kubanga nsinga obimanya. Okay, if you were to advise Martha, what you advise nga ngomubulya ku bifo byosubya byantegeseemu, if you think maybe she could do a show. Oba alowooza tasobola kukolerako ddala show. I think yandirinzeemu. I think Martha namusooka n'okuyimba. Yeah. Yandirinzeemu. She wasn't ready for a show. Yandiswamyemu. So the child about ate olaba singa bamulanga bulungi yandibadde ekyekifa kikuba kale halfway or the 3/4 of it. Singa balanga bulungi yandibadde 3/4 ekola.
naye obuzibu Kapa. neye ng'omuntu yali tali ready. Oshige ebintu ebino sometimes tebiba mbukubanze nsobola okuyimba nze ki. Ogenda yimba ki. Is this from a good heart as a woman, as an artist? It is from a good heart. And it's single sister, yachimanyi. Okay. Yachimanyi that this is from a good side of me. Lwaki tewayimba? Lwaki twajja n'oyimba ku kivulu kye weren't you booked to introduce? Najja buzikuwagira. Nakeerawo just ku-inspiringa my fans on my side nti bane mujje at least fe tujjuzeewo kigaana. Era ne bajja. Era ne tujjuza we mwalaba. Bafani. Annango nokyali wange. So mutuleke tuseke mu interview eno. Tetugenda kubeera nnyo serious. Ekikulu kyali kyakuyimba ne tuyimba. Bafani bo. Yes, ne tuleeta Musuuza n'atuyimbira. Ne tudde ewaka mwana. Edirisa. Oshegedde. Nabagambirawo show ya Musuuza ne muwaka. Omanyi waliwo jjajjange yakola ngamba ebyembi bisekerwa. Kati obwedda nseka nga baŋŋamba nseka naye nga ngezaako nange kukola ekyo kyennyini nti ebyembi bisekerwa you end up laughing but it's not good. It's not a good thing. It's hard. Bagamba ekifaananyi kye wapositinga kikadde si tekyaliko olunaku. Bwe nzijjako wiigi eno ojja kulaba nti enviiri ze nnina awo ze ziriko mama tojijjako. Nkumanyi ne tojijja. Enviiri ze nalina I was there. Wagula tiketi oba yagala kuyingira nga muyimbi? Wagula tiketi. How many? Mu ate tuli bameka ndi omu. Toyina ttiimu? Nali mpagira within pazo ne ttiimu nayo yefeeko kolwa olwo temunnemerako nnyo. Ekuyange mwenge bwerere neyo olimba fiireko. Enja basasuyira mu maaso awo. Ne tewayingira? I was there. You were outside? Naliwo. Ne tewayingira mu? Nayingira. N'okuba manya n'omusaba. Naliwo. Limba ky'osinga okunyumira. Nabaliwo sanga era nze gwe nali manyira gwe nali ninze. Era najja nninda kimusango tuddeeka. Olwayimba sango. Era olwala Musuuza konze show. So your best song from Mother Mukisa is Sango. Sango. Tula wansi Sango. Yeah, so kastaze bale tolimba lwange tuyimba oluyimba n'empitamu. Nali sigenda kwetimba. Most people say, nga saakulaba. I did not come for you. Of course, nga mwandadde mu malako emirembe gya show. Musuuza yandigezo yimba manya Martha nga mundi bubi. But your status when you not istogula table to wandi badenga okola ki sagala ate kutijja nnyo kusuka wenina koma wachi gwennemera koze nali njagala ordinary era nali munganda naye ntuule wesobola okulabira obulungi buli kimunga ne information njiwulira atula side nalimu gwe man nalimu oshegede naliyo ngandaba manager agambye ne maskiyo walitoyaka wakulu nali wansi twanayizinga musheyo wansi mwali mwanga bameka abajjo kwa onjagazaji ati ze sali yo producer nge yaliyo producer twalinga bameka waliwe nali ntudde no side watambula wayambuka ko wagulu wabula mwagenda kuloza nze buzibu wano. So to fellow women out there abagala okuba shows nga ne Martha mu mutadde biki balina soko tunulira really be ready. Not vocally with the music what you're going to give. Oyinza okuba ng'oli very good business manager naye nga tolina kyogenda kutunda. Oshegede edduuka kkalu naye ozze okedde ozze kutunda. Ng'oli mutunzi mulungi era nga wakubidde product akalango oba wattabu naye nga product yo nga yo tekola ki? Teriwo. I think that is the mistake. So she's good. Martha is good. Trust me. Oyo mwana ayimba alina attitude. She's real music bw'omutunuulira. Just yali tali ready. Okay. As simple as that. Okay. So you're going to stay like this point blank person on watale mutitizi mu industry? Tell ready. I'm going to say the truth. Era kasita nakizula nti mazima kagenda kunzisa njabalekera industry ya mwengende. Odewa. Oyina option neme kwogera mazima. Iyi omwana abadde kyono bahaja abajudde Uganda wane Kampala. Ndekanga. Oniyo sobola okufumba gwe. Naise mudda kasita okufumba manyi. Okwoza tujja kuteesa ne haji. Ate bagambye ebisambite mu bimyula and I don't like that person. Nja kutu by the way nako echa bulaka ne mulanga nswitch nze temubuuza omayina ekizigo nakyo si kyangu sente emirimu egibawo. Sinza ina buno kati bunagwerako bro. Mirimu myerere. Bangamba mukuuta. Ngenda kusiba lumullo nkuute bode. Mpitewo nga nze n'omusana tolaba. Inspiration ng'ogijja wani? Kuba kwa Uganda muganda wange oyo gundi.
Awula today ko management tumaize ko manager agamba time egeze. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Anyways, you've sent to the managers babiri abadde n'entalo ate nga bafairinze on almost I think kuba artists bonna and I think we should mention names. They have also made it with some artists and that is where my focus is. Abantu abasinga wede bambuza bafocusinga kuba artists ababere abafairinze with maybe number nene nnyo kuba fairinze okusinga abali successful. I'll focus on the small number of those that made it because the management je nasookera wali abali bavuddeyo nnyingireyo so singa na focusinga ku gundi nga avuddeyo gundi nandi badde wendi kati ekigenda okunyongera okuntwala mu maaso. I think sometimes lekerawo planning obulamu bwaffe ku bw'abalala buli obulamu bw'oli eyagenze ne buli bw'oli buno bwange. But by Bagamba experience is the best teacher until looking at them and be like... It's their experience, it's not mine. It's the teacher, it's his teaching them, not me. Me, I'm going to experience, let me learn my own lessons. So you're ready? Yeah, I'm ready. Having two big managers on your brand, obarakaki? Okoye kyakutuukako mu lockdown. Njagala genda eri waggulu gye ntunula. I want to be there. Where? Waggulu ddala. Everybody's aiming for the stars. You have the top 3 bakyaganya ovaawo bagambye temulina gye mubatwala. Kapa ajja. Top 3 bagambye otya? Kapa ejja. Bebe Cool, Bob Wine, Chameleon. Kapa ejja. Is this a warning? It's not a warning. This is music. Competition is healthy. So they should stand... Competition is healthy in business. So they should stand warned. I'm coming. It's not a warning. It's a healthy competition. Kapeja. Change your head. Ndabanga asazeemu naawe. Bwe buzibu bwe tulina mu Uganda, mwina mentality gye mwesibyemu, mwina we mutusibyawo. Yeah, mutusibye tulina kulimba, tulina kusinza abantu ne batavaawo ne babeerawo emyaka, mulemedde mu zi positions in before. Kapeja. Yeah, I didn't see you so much into Uganda Musicians Association, and neither have I seen you close to Uganda Federation. Hey, Uganda Federation of Musicians. When I get when tandika ebintu nze kitu wetandiko kitegeera ate nempibamu nga kingattako nkyesibako naye kitu emba sikitegeera nze sikola bintu for fun bandabe simanyi naku byakateete nzize batukubye bifa no I want to understand kinfunirawa bwemba nfunamu ntya nfunamu gumu then ogusigadde n'enjokya oba kisigala kindeetera I want reasons I want ebintu ebikola explanations so ebintu ebibiina bino sibivumirira just nze sibiina idea so sigenda commentingako olinga gamba ababirimu tebakoze enough to inform you or to truth is sinaba kukitegeera nze nganze sinaba kukitegeera General Federation. Yes, sinaba kutegeerera ddala omulamu. I heard about the copyright and I love the idea but I do not know exactly kiki ekituufu ekiri mu kolebwa oba ekigenda mu ground. I've not yet been sensitized your part from the Uma and from the other side of it. I've not yet gotten the information. Tumugoba kiki ani gwe tugoba. Like what do you feel like left out ng'omuyimbi? I don't want to say I've been left out. Because they were not sent to come for me in any way. But you're an artist, and it's... I do not sagala kwata responsibilities zange nzibatuuzeeko kyensobola okugamba. But if they feel I'm worth to be involved, I'll appreciate. If you're to choose your president, ng'omuyimbi, we had seen and she was really your friend, or I don't know if she still is. She's my high friend. Hi. Bakyali bange basinga bamujeebali gy'oli gyendi. Oh. Ekiza bakyali basinga tubali in music industry. But si bayimbi actually. Okay. Well, that is really a surprise. Kale, nayenga as an artist, I know, yeah, it beats my mind. Nsakana buli omu. Naye we never enemies. Ye buli omu akyayibwa. Then we never frenemies. Je bali abo be banja abo tuseka tukoze tuti.
mbuli kale tugende banange ono yetu jamufuna maase toyongera okonyumya naye tugenda kudduka speed. So if you were to choose a president akukuliranga artist wandibadde choosingana? I think Kenzo is a good candidate, and I think he's already a president for of something. Federation, I just yes. do not yet understand what they are up to. But he's a good candidate because ye mwimbi yeke yakasoko tu. Atulaga ekubo. Okitegeera alaze nti nno kisobola ofuluma kisobola ogenda big, so he's a good candidate. Nimba tagaba connections. Kati anti we byonna byenjagala okumanya. Federation bagaba connection tebagaba kiggwa kitya byo byonna sinabimanya, but he's a good candidate for the position. Okay. Yeah, if it weren't Eddie Kenzo, who else would fit for you? Ani omulala akikubyeko njagala nnyo abantu ng'agezaako seringa ekintu kyaffe kigaziwe. Yeah, abantu abali mu position we batyo. Okay. So far ndabawo yani omulala. Ani mumpe kwa idea omanyi mune musawa zinjagala manager abantu babula. By that I know. Babula, but he's in a good position, Kenzo. Yes. Next time I'm going to host you nga togera ku committee ya federation n'abayimbi n'abagiri so that you can tell me, because I know you're a learned person, you do research as you said. Njatunya mtu Shiba sokwera vice. Asobola. Juliana. They can be. Ome wachi kugamba buli muntu asobola. Kile kintu ekiri kwani asomye n'atasomye kiri kwani asobola. Obusobozi buli kwani akulaze nti asobola kubanga ekituufu kiri nti bw'ongamba nti onjagala oli ye n'akola ebindaga nti njagenda n'oli akikoze si gwe ayogedde. Bw'okiŋŋambye naye tulina kyokoze oli ayogedde. So ebintu ebisinga bino it's about ani akoze ki. Action time, yeah. You know, so these people much as mugamba tebaasoma simanyi ba drop out nawulidde John Black agamba drop out tanfuga ne ŋŋamba John Black bw'oba kale oli wa where are you? Mushegera alaba drop out jali. He's in a very right position okufuga ne degrees omukaaga ne bobozi na that is if you have them. Because akoze ekiremye go wa degree olemeddwa standing a test of time akyakuvuga kati oyogera ki oba kitegeera. So I feel like he's in a good position. Okay, izambu bubadi nga tumaliriza. What exactly do you mean? Obubadi is omanya mu lwaluzungu nnyo. Obubadi is stunts. What do you mean by do I believe in them? Like do you actually believe in them that you can do a stunt nechikwisawo nga kisoboka nnyo n'amaanyi. Have you ever done any stunt wali okozeyo kabadi kona? Kandabe nzijukizaako tulina gye twakolayo sijjukira ese singa manja kankwemwe dakika okirowooza nekanga nga nsate nsabudde bya ddala ninga ate that was supposed to be a stunt ate nkubye omuntu because yamata buli omu yali agamba nange mu kusooka was like ino stunt I know as I was telling her the truth. I just woke up one day and I'm like, "Nego, show Martha. Who's I? She said, tewali dance olao." Omuyimbi wayigira management empya expectations abasuubira ki? Bingi, of course. Chibanga kugenda for vacation, or chibanga kugenda anywhere, you're expecting too much, you're just waiting to see. So my expectations are too big and I just hope they all come true. Just give me like two. I'm your friend. Endonge y'amaanyi okusinga kwebaddewo like njagala kati brand tugijje weeri tujongereko. I just nga bwe nagambye Kapa ejja so njagala ejje. So my expectations are ejje nga nnyiivu nga nsanyufu nga enyiridde. Happy. I'm always happy. Yes. Just njagala kwongerako ku kiriwo. Bwembe baafu nina 3 njagala kwongerako ya 4 ya 5 ya 6 tuwanike. That's what it is. I want to add to what I already have. You're an inspiration to so many young kids out there in schools, out of school, mu butale and all that. Abana abato. Are you picking on any talent you've seen in the industry or out of the industry that you want to groom up as Kapa ngejja naye beeko ne omwana omuto gwerese oba gwegendo later? There are a lot of artists abato. One day, maybe one time, they'll come out and tell you, ben grooming abenjogera nabo. I don't need to over display or display them. Bwenzija ne ku grooming asikugamba nti banganzi. Nkugamba nti oyagala ki? Njagala kino. Dansolo. Ojja kubeera bwoti. Kino kyesibako tekijja kukolera okusinziira nga bwe nkulaba. Kola oti yita wano. I do that a lot. And one day, one time, a lot of artists abato bajja kuba bakikugambe. Nga babazze bakikoza gambe Kapa called me, they told this and this to me. They said this and this to me. Tewetaga kubeera wa dansolo okujja okuseekinga my advice will help. I can help ne oba wa band so okugamba nti kati gwe wa band kola oti yita wano. I know I have that knowledge right from experience. Awo wenyini ngenda okwogera ku management y'okkiriza obikola ebyo ebyaba ati okuyamba ku artist and grooming them. Kino tekirina ku management kunzikiriza na kugaana. When a person is a good person ne bona omutangira okola ekirungi ajja kikola. When a person is a bad person ne bona omutangira okola ekibi
ajja kikola. Allegations nyingi about omukka n'ebyokunywa. I'll use that because of some audience that wouldn't want really to get it because abantu abatwala ku social media and all that baba bangi. Allegations nyingi ne team jojoyinizira nakyo bakyogerako. How true is this, Kapa? I don't know. I'm yet to find out too. Nango tudde ku interview natandika okugamba team eri toxic, team ekola eti, and I'm like, okay, let me go find out. Tutya danger. This is the olaba mwenna buli ali ku nsi kuno tatya danger. The fact that kuoli otuuse kuoli you exist. Because biology says we choose to come to earth. You choose to come or choosing okuzalibwa. So the fact that you made that choice, whether you remember it or not, meaning tutya danger. Kubena ensi bwoyingira, you're ready. Tomanyi, the only guarantee munsi gye tulina yakufa. Oli sure nti ogenda kufa, naye toli sure kyono olya nanca. True. Oshegera, so waki ongamba nti ogezaako? Lastly, playlist yo. Si kyaza muyimbi oba any influential person esimubuuza playlist enyimba zawuliriza in that given period of time. Yes. Ezange munazisobola. To fight. So that abafans bagane mpiza kemba kanombani ne Kapa. Kansosolemu obunabangwira we are back home or generally. No, this tutandikire wano. Tanke home then tuketugenda. Right now buyimba kibwembaako. Ne wachi bintu bino mbinonya musajja embwagala. Ne wulirizo kamera ne fiirako. Nze nsoose waawo. Andabe yani gwe mpuliriza. Nyimba zo muzange. Oba muzabale. No muzizo ngamba kalo we ogambe we wuliriza nnyo. Ha muzange mbera mpuliriza zitannafuluma okusinga because ngai nagambye no business obera opima mu chechidako so I'm mostly listening to what I'm writing and what I am yet to release. Okay. So then I can't mention that. Then tugende nyagala list place enyimba 5 kala to list rensonga zobo. Bowuliriza right now nti obera mu motoka yo ba mu radio yo ba ku ki. I listen to Nwaji. Okay. I listen to Shiba, I listen to Spice. Number 3. I listen to Kenzo. Enyimba zinzo ko obuzibu. Nwaji rimba kirotero uliriza. Nwaji kandabe nyimba za Nwaji no zempiliza ziwerako. I like Jangu. Okay, then tugende ku Malaika. Tugende ku Shiba. Shiba ina her latest Chikabuka is nice. I like it. Okay, Chikabuka. Kenzo was born nange ndi wa Africa. I listen to Born in Africa and namba nya wagambye muyimbi ki Spice Diana. Yeah, Diana, I love City Regular. Very beautiful. Okay, song. Then lastly, go uliriza. Ani asembye yawo. Chokabo wateka kulisti ya dance ola baina dance ola sinaba ulira kao. Ani. Bafana. Bafana. Yavudde walasiye ye. Manager tu yurimbo muyimbi bawuliriza. Number 5. Number 5 atulemi bannange. Wane waka. I think number 10 should be Karo Nantongo. Oh, okay. Yeah, Nantongo. I love her new song, and I loved the song more when she released the video. Biche was a video which I liked. Okay, then let's go outside to malirize nyimba 5 from outside. Bweru. Olaba abewaffe bannemye kandabe. Ebweru mpuliriza nnyo Jamaica, so that's why nagambe playlist yange tejabera favorable for your audience. Yeah, because you know their language. Yeah. But mbera mpuliriza nnyo Jamaica, ba Nigeria. Munange siri nnyo fani wabwe kyekisingo sesa, but it's like 1-2 songs from them. To your fans, as you give your last remarks, enyimba collabos that are coming through because there's those singles ina nyingi nkute. Bana collabo zijja kujja tujaziranga nga zituuse. Atidde. Asi kutya naye sina choices, so sagala nsubize batajja kujja. Sinakola the choices of my next collaboration. Okay. Nchali manager muteke obukolaba awo kubanga kujja bu collaborations kusagana. Tujja tukakukivulunga ngakafefe kabe yimbira tetu abantu bagala kujja tweyimbira. Nga abantu bagala kujja ku support ngakwate watu mwakola collabo. Kakati ate weewalanga nnyo okuba nti abantu bajja kulaba lwabayimbi balala bajja. Making anganyo sure nti bajja kulaba gwe. Ngache wakoze. Oyimiridde you start. Okitegedde ekintu ekyo mwana ono mwaga.